Mu butonde eriiso ly'omuntu lirina kuba lya langi njeru nga bwe liba mu kuzaalibwa. Kyokka omuntu gy'akoma mu kkula ne langi y'eriiso okukyuka. Dr. David Nsamba ne Dr. Mai Tambula okuva ku ddwaliro ly'e Mengo batubulidde nti kino kiva ku nsonga ez'enjawulo. Ffe abantu ababeera mu tropics mu weather eno erina omusana omungi, erina n'enfuufu n'ebintu ebimu ebituleetera okufuna allergy. Eriiso lyaffe terisobola kubeera sparkling white. Nti amaaso gange nze omuddugavu tegafaanagana n'ag'abazungu. Kitegeeza nze nina ekirungo ekyo ekyamera kiri waggulu nnyo okusinga ku kyabalala. Kiba kitegeeza kkala y'omuntu ebiseera ebimu editamininga kkala y'eriiso lye. Olw'okwagala okulabika obulungi, abakyala bangi bakola ekisoboka okulaba nga bagazza ku langi enjeru. Kyokka abasawo bagamba nti ekikolwa kino kisiba omusaayi okutambula mu liiso. Eddagala ly'okozesa libakozesa erisinga obungi okwerusa eriiso lisala emisuwa, lisala omusaayi ne gubeera nga tegutambulira misuwa. Omusaayi ne gubeera nga tegutambuliramu. Kati kitegeeza omusaayi ojjuko yatugambye mumyufu. Naye ate balina bwe bagusibidde eddagala lisibye emisuwa ne gubeera nga omusaayi tegujja bulungi. Kitegeeza tetujja kufuna musaayi gujja mu liiso. Liiso lijja kubeera lyeru. Kati ekintu ekyo omuntu bw'agenda mu maaso ng'akikola, eriiso limala ebbanga nga terifunye musaayi gumala. Kisobola okuviirako omuntu okufuna endwadde. Mbu omuze guno guviirako n'okukyusakyusa obunene bw'emmunye y'eriiso, ekintu ekikosa endaba y'eriiso. So osobola n'okugga mu size by the way. N'obeera nga liiso ttini ate era bwe liba nga ttini liba teriraba bulungi. Kyo kitegeeza you will become blind. Ekyo ng'okivuddeko, kino kireetera emmunye okumerako amabwa agatawona agamanyiddwa nga cornea ulcers. Emmere ereetebwa mu liiso tugijja mu musaayi tukatinze ofa omusaayi. Kiba kitegeeza amaaso gaffe tegajja kufuna, ebitundu byaffe eby'eriiso tebijja kufuna bulungi mmere ebireetera okukula obulungi. Awo in the end tujja kufuna buli kimu kijja kutawaanya eriiso yaffe including corneal ulcers, amabwa ku maaso. Okusinziira ku basawo, abantu abettanira omuze guno era bateeka amaaso gaabwe ku bwerende oba okufuna ekirwadde kya pressure y'amaaso. So eriiso liba terifuna musaayi gumala. So process eyo ey'okubeera nga eriiso lirwa n'okufuna omusaayi ogumala, omuntu asobola okufuna pressure y'eriiso. Waliwo n'endwadde z'amaaso endala eziva ku ddagala litonyezebwako okugeerusa ekiyinza okuviirako obulumi obw'amaanyi. Membrane y'eriiso munda esobola okujja abruptly n'ekwata ku ekyo ekya black eky'eriiso kye tuyita cornea ne libeera nga amazzi we galina okufulumira tewali open wegadde. Kati eriiso liba terifulumya amazzi nga bwe lirina kufulumya. Mbu era kino kikosa obutuli obufulumya amaziga ekiviirako eriiso okuba ekkakanyavu. Ojja kufuna endwadde nga tugiyita nga dry eye syndrome, nga amaaso go galinga agaguddeko ebintu buli kadde. Omuntu yettanira okwerusa amaaso, abasawo bagamba nti asobola ddala okulekerawo okulaba, sinakindi n'okuzibira ddala amaaso. Eno paati ekyeru ky'eriiso ekyetoolodde eriiso kyetaaga okubeera nga kiri fed, nga kirina omusaayi. Omusaayi ogwo era gwe gutambula n'emabega ku retina. Kati sikerera singa ebeera nga terina musaayi gumala, ne retina tegenda kubeera, waliwo paati eyetaaga omusaayi ogumala. Kakitegeeza bigenda kubeera cut off. Retina egenda kuba nga tekyakola bulungi, naawe oba tojja kulaba kubanga lwe lutimbe we tulabira. Ekifaananyi kwe kibeera focused ne kigenda mu bwongo. Bwe kiba nga tekisobola kubeera focused bulungi kiba kitegeeza tekijja kgenda ku bwongo era togenda kubeera ng'olaba. Era bano olw'okuba baliko ebitundu by'eriiso bye bakosa, bakisanga nga kizibu okutunula mu kitangala eky'amaanyi gamba ng'omusana, nti kubanga guba gubayitamu buyisi. Kubanga eriiso baliguddewo liri open, kati n'omusana gumukola bubi kubanga batasobola gutoleratinga gambye emmunye yeggudde. N'obuzimbazimba obumeera okwetooloola eriiso obumanyiddwa ng'obusekere, abasawo bagamba nti emirundi mingi buva ku kugayiwa mu ddagala ligeerusa. Bubeereyo omuntu olumu babita kalazion, lwakwambuyise babita kalazion zimumanyi okuzimba, so bayigirayo munda gland nga gland emu ebeera eri blocked. Olumu kisoboka okujja nga tuvudde ku ddagala eryo tukozesa mu maaso. Okusinziira ku basawo, waliwo eddagala lireeta obuzibu mbagirawo, newankubadde ng'erisinga obungi ebizibu bye buleeta bigenda bikula mpola, gy'okoma okulikozesa. Jennifer Kabaale, agaffe eyo ku Spark TV. Tambula, yes.